Mu video eno ogenda kuyiga bwe twongeza emikisa gy'abaana baffe ate naffe ffennyini. Ekyokubiri, bintu ki by'okozesa okwongeza emikisa gy'omwana wo oba okwongeza emikisa gyo. Nkusaba obeere ng'ogubira video eno yonna ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV. Jangu onyiga akagambo subscribe, weegatteko, okomentinge, osharinge ate likinge. Neegattaako olwaleero nga nkulambulula era nga nkunnyonnyola akawunvu n'akaga akakwatagana ku bukulu bw'ekiyiina n'engeri gye twongezaamu emikisa gy'abaana baffe. Bwe gubanga gwe mulundi gw'omupya okutwegattako, nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Akatundu kano bakayita tambula n'okumanya era nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo n'okubaganya ebirowoozo. Bassebo ne bannyabo gwayagala content ow'emikutu gyonna egya social media, tutunda content mu packages ennungi z'osobola okujja mu video zo ate ze weetaaga. Topics zonna gwe z'oba oyagadde twekwate tubeere nga tukukolako ate era nammwe abaagala omusomesa wo oba mintawo agenda okusomesanga ebyafaayo oba ku topics zonna ez'enjawulo, nammwe era tubagamba nti mubeere nga munneekwata. Ennamba yange konfunira akagata 256 749 46 10 tujja kubeera nga twogera era nga tuli butoola. Bassebo ne bannyabo, olwaleero tugenda kutunuulira obukulu bw'ekiina, tugenda kutunuulira engeri gye twongezaamu emikisa gyaffe. Kyannaku era kyennyamiza, bino abantu baffe abasinga obungi tebabimanyi. Tokkirize tugaane nti emikisa gy'omwana yenna oba muwala oba mulenzi gitandikira ku maama olw'ensonga akuviira ddala omwana lwatondebwa mu lubuto. Research ejja kulaga nti omwana oyo aba awulira era ebigambo maama by'ayogera naye omwana aba abiwulira. Y'emu ku nsonga lwaki kugamba nti ku myezi nga 6 7 omwana ali mu lubuto kituufu ayinza okuba nga tayawula naye ate aba awulira bulungi by'oyogera. Engeri efaanana bw'etyo awuliriza music, asobola n'okumwenyamu, asobola ate n'okubiibyamu era ng'ali mu lubuto kubanga aba awulira. Omukyala era naye ayinza okimanya nti omwana kati ali mu mbeera nsanyu. Akati mu mbeera bw'etyo ebigambo by'omulaamirizaako ng'ali mu lubuto bikola ebitundu bibeera 10. Omuntu azaalibwa n'emikisa ebitundu 5 ku buli 100. Ebitundu ebirala 5 tubipambana byaffe tubisanga mu nsi. Ngenda kulaga engeri gye tupambanamu ebitundu ebirala 50. Kaakati wano omwana ng'ali mu lubuto, maama gw'otwala ebitundu 10 okumulabirira mu gundi eyo ng'akyali mu lubuto. Ebigambo by'olaamiriza wano ng'omwana akyali mu lubuto ebiseera ebisinga bye bimuwerekera. Bwe bibeera ebirungi tubalaba oli ali lubuto yeeyogeza nkizaali nkitte, kizaali nkisuulewo, woololo. Kati ebyo ebigambo byonna olwo omwana oba otandise okumukubirawo ebisiraani, oba otandise okumukubirawo ebisiraani. Olubuto lwetaaga bigambo birungi. Abasinga obungi kino temukimanyi. Ekyokubiri, omwana oluzaalibwa bw'ati ebigambo by'omulaamirizaako ate awo bikola ebitundu 2. Omwana ono bw'amala okugwa oteekwa okusooka okumukuba kye tuyita ekiyiina. Edda lwabanga lulagala naye kaakati ate okozesa ekikubiro ky'olugoye lw'oyina. Ebitundu 30 bijjawa? Ebitundu 30 omwana kaakati wano nkuwa olwo ensonga ey'okusatu. Ebitundu ebirala 30 abifuna mu ddagala ly'omunaaza ery'ekyogero. Bwe kiba nti ebintu bya mirundi 3 byonna bye tutunuulidde, kubanga tukkirize tugaane ebigambo by'oyogera n'omwana ng'ali mu lubuto taata ayinza obutamanya. Kati awo wonna tetulabawo taata ayinza n'okuba ali mu betting nga yeegendedde kusiba kapapula ye ebisigadde tamanyi. Oyinza n'omusanga ng'ali mu kibanda yeegaayira mirondo
ali yeerabira bu firimu nga gweno olumaliriza okuzaala nga yino bitegeera tannabitegeera. Kati ebyonna ebigenda okuwa omwana emikisa, omusajja si agenda obiteekateeka, ono agenda kubeera maama. Kaakati wano okumanya kwa maama we kutandikira. Omwana bw'amala okugwa, nnyina addira ekikubiro ky'olugoye lw'aba ayambadde obudde obwo n'akimukuba nga bw'alaamirizaako ebigambo byonna by'ayagala, n'ate bwe tuba tulaamiriza iwe ebigambo bye tutandika nabyo. Ekisooka, mwana wange obanga n'emikisa, obanga n'empisa, obanga mwagalwa, bw'okula ofumbirwanga bw'aba muwala, bw'okula owasanga bw'aba mulenzi. Otegedde? Naye kati bino byonna abazadde tibakyabigamba baana. Kyova olaba n'abaana okufumbirwa kati lutalo. Oli amala kutambula alinga anoonya eddagala ly'oluzaalo. Okutambula buli gw'osanga akugamba tombulira bonna si batuufu. Oyo ali ku mimwa gy'abantu. Why? Nti waliwo ne steps bakadde bammwe ze baamiisinga. Kaakati bw'aba baazimiisinga gwe tolina kwekubagiza. Goberera vidiyo eno ngenda kulaga ekituufu kikyoteeka okukola. Kaakati wakati mulaamiriza ebigambo biri, obanga n'empisa, obanga mwagalwa, bw'okula ofumbirwanga bw'aba muwala, bw'okula owasanga bw'aba mulenzi, n'ogenda ng'oyongerako ebigambo ebibyo by'ebigambo ebitera okuwerekera omwana ono ne mu bukulu bwe. Bassebo ne bannyabo abazze bagoberera obutambi bwaffe, tuzze tukyogerera nzize mbagamba nti ffe tukkiriza eddagala teriba ddagala, naye ebigambo ddagala. Ebigambo ddagala, ebigambo by'olaamiriza ku kintu kyonna era nzize mbannyonnyola bye bitera okuwerekera. Kyova olaba naawe kennyini bw'olikola nga tewekkiririzaamu, nabyo olunsi bikola ki? N'olwekyo mu bulamu ebigambo by'ogenda okusooka okulaamiriza muwalaawo, mutabaniiwo oba omwana we yenna gwe waakazaala, bye bigenda omukulembera. Kaakati mu bulamu yiga ebintu by'oteeka okukola ku mwana wo. Bigendererwa ki ebiri mu kukuba omwana ekiyina? Wano we mugwanidde okuwuliriza obulungi. Ekisooka kwe kumusabira emikisa, era kyova owulira nga boogera nti alinga ataakubwa kiyina. Omuntu yenna bw'aba ng'alina ebisiraani tugamba alinga ataakubwa kiyina. Buli ekijja kitomeraye, mu kino y'abaamu. Kaakati g'omanya toli weka. Waliwo baakuba ekiyina eky'olukujjukujju nga ye buli bwaganza agwa ku nkwa yajuza abawala, agwa ku misege. Mu butuufu bino ebintu nno birondoola. Osanga olinga nyina yamukuba ekiyina ky'olukujjukujju, ye buli gwafuna amubba n'adduka kiro, amubba n'age kwegamba nti ye. Kale nno ensi bwetyo bwefaanana, kubanga n'abalimu bwe batyo bwe bafaanana. Kaakati bassebo ne bannyabo, ebigambo bino byabanga n'amakulu. Bano abantu baali bagezi nnyo, bo baali baamanya ebintu ebyo nga tebanasoma. Ebyo abaabivumbula baali tebannaba na kuyiga kwatula kuwandiika. Bo baakizuula ne bamanya nti ebigambo by'olaamiriza wano. Naye ate abaakaakati abasinga obungi kyannaku era kyennyamiza tebabimanyi. Bassebo ne bannyabo, ekibuuzo kiri nti biki ebibaawo bw'otakuba mwana kiyina? Buli kazambi yenna gwe wali owulidde bw'obanga tewakuba mwana kiyina yamuwerekera. Mwawulira olugero olugamba nti kyabangi kironda munna waalubwa. Kula agali mu ekyo wabeerawo ebintu byonna ebibeerawo. Mwabadde nga bana naye era bonna ne balonda mu ggwe. Abaana be tulaba kaakano abatusitamira ku mitimbagano, beebo abaana be tulaba abeetunda. Abo abeetunda olowooza ensibuko yaabwe yavaawa?
ebyo ebintu no mubiraba ne mubigayalirira abamu ne mubinyoomerera ne mwatu ate bizaala akabaati akafaanana bwe katyo beba abaana okuyimirira mu bantu nadda mu kwetunda nga yaawulira takiinaamu nsonyi tafuddeeyo famire yo beemulaba oba abantu be bamulaba ebyo byonna taagala kumanya kankutemereetemera abaana buli booba nga tomukubye ekiyiina biki ebimutuukako beba abaana be mulaba anoonya omulimu basooka kumwebakako kyokka yagusomerera n'empapula azina kyokka nga ye ataagusomerera ajja ate ne bamuleeta buleesi ne bamuwa ebyo byonna mubirabyeko gye muli kaakati gwe yasoma ate n'okuwa omulimu bamala kwebakako gwe tulaba nti naawe obaako ekizibu ky'amaanyi kaakati singa okuwa omulimu kwali kwebakako wandibadde osomera ki ate naawe n'okkiriza okumanya nti eriyo abantu abalina obwongo obufunda naawe n'okkiriza yakeera enkya n'omala emyaka gyo gyonna ng'osomerera certificate yo oba degree oba diploma naate oli n'akugamba okuwa omulimu ngenda mmala kwebakako naawe n'otakuzisa mutwe era n'okkiriza then degree yo oba empapula zo zaafaaki ebyo byonna bye mulaba ebibalondoola naawe abandaba gye mulimu abandaba abafunye emirimu nga muyitamu eyo enkola buli muntu kiisi bwe weekanga ng'oli mu mbeera bw'etyo gwe manya bumanya oliko ekizibu ate baana bawala bangi betulabye nga ye bambi buli waagenda okumuwa omulimu bamala mukozesa buli waagenda eriyo n'ebintu ebibambaluba abantu abamu ebibalondoola oli n'agiyita mirembe kati gwe buli boogenda nga bamala kwebakako ate tugiyita mirembe era toliyita ssanyu nti oba oli mulungi nnyo ebyo bisiraani tukugambye ku mulimu gwe gumu bajja ne baleetawo abantu abalala ate abisoma na buli kimu ate n'afuuka mukama wammwe kitegeeza nti oyo mu buto bwe baamukuba ekiyiina kati mwe bye munyooma kambalage ate gye bifiiriza abaana bammwe ne bisaanyaawo na buli kimu olaba bakugamba obutamanya tebukugisaako musango oba gwe tomanyi na buli kimu tekitegeeza nti tolina musango obadde okimanyi ow'ekisiraani ng'oli wa kisiraani n'enkoko esobola okubojja ne bakutwala mu ddwaliro nga biwala ttaka ne bagamba taasiibewo taasulewo yali ku mimwa tozannyanga n'ekintu kye bayita ekisiraani muganda wange bino byonna muteekwa kubeera nga mubimanyi musobole okubyewala kaakati biki bye tukozesa kintu ki ekirala ky'oyinza okukozesa nakyo ne kikuyamba era okuwerekeza omwana wo emikisa bw'obanga ekikubiro obeera nakyo ekyo tukimanyi osobola ogula leeso empya emu kumutulira omwana wo eyo gy'okozesa era bw'aba yaakatonnya ku nsi gimukube olaamirize ebigambo byonna by'oyagala bambi ne bw'oba oli mu mbeera mbi tuyambe weekake owerekeze omwana wo emikisa gyo otherwise ekyo bwe kikulema kaba kaweddemu leesu gy'okozesa eteekwa okubeera empya mwe muyina abanga leesu yadda yagijja ku mukwano gwe eteekwa okubeera eyiyo nga mpya eri endala tomanyi mikono gy'abantu mweyise tomanyi bisiraani bigiriko kale ati tuyinza gizza ku mwana kyova olaba n'obugoye obukadde tebunyuma kuteeka ku mwana omuto eyakazaalibwa abamu mubeera mubakuba bisiraani nga tomanyi olwo olugoye olukadde lw'olaba ebiseera ebisinga luba lukwatiddwako emikono gy'abantu abawerako n'olwekyo weewale nnyo okukozesa ekintu kyonna nga kikadde kiteekwa okubeera nga kipya basabo ne banyawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kutunuulira entegeka y'ekyogero ky'omwana omuto tugenda kutunuulira ddagala ki omuzadde lyateekwa okuteeka mu kyogero ky'omwana w'omuto ate era tugenda n'okutunuulira eddagala omuntu omukulu lyateekwa okweteekerateekera nga bwebanga vidiyo eno giganyoddwamu nkusaba onyige ku subscribe ogoberere omukutu gwaffe guno ogwa Labuka TV ate era osharinge ne bano olaikinge ate era okomentinge ayina ekibuuzo kyonna osobola okiteeka mu comment section tujja kubeera nga tukwanukula ja kubagamba baffe empuluguma ya Buganda awangaale.